chapter 14 from verse 22. Egamba nti abaana ba Isirayiri ne bayingira wakati mu nnyanja ku lukalu, amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo ne ku gwa kkono. Abamisiri ne bagoberera. Ensonga yange ndowooza ogitegeera. Abaana ba Isirayiri Mukama abatemedde ekkubo, naye Abamisiri bagoberera. Eyo y'ensonga lwaki tetulina kusirika. Eyo y'ensonga lwaki tetulina kusirika, kubanga buli Katonda bw'ayimusa omutindo nga Sitaani agoberera. Buli luggi lwaggulawo nga Sitaani akola ki? Y'ensonga lwaki Pawulo yagamba nti munsabire, kubanga oluggi olw'emirimu emingi lugguddwawo, naye abalabe bangi. Abaana ba Isirayiri Katonda n'abagulirawo amazzi ne gafuuka ekisenge sayidi ne sayidi, kubanga ekyo si kya muntu, omwana w'omuntu takisobola. Ne gafuuka ekisenge, Katonda asobola okuddira bino bye muyita impossibles n'abifuula possible. Yakwata amazzi n'agafuula ekisenge sayidi. Engeri gye yagakolamu nze simanyi, kubanga saagala kutegeera magezi ga Katonda. Sayidi ne sayidi ne gafuuka ki? Abaana ba Isirayiri ne bayita mu ki? Wakati mu nnyanja, naye nga bali ku lukalu. Sitaani bwe yalaba ekyo n'agamba kino kijja ekiti. Naye newankubadde bwe kityo balina okuddayo mu buddu. N'agamba balina okuddayo mu buddu, n'agamba nteeka obbagoberera bakola ki? Agenda ya Sitaani kukuzzaayo. Agenda y'omulabe kukuzzaayo. Naye tagenda tuzzaayo. Tagenda tuzzaayo. Tagenda tuzza mu ndwadde. Tagenda tuzza mu bisiraani. Tagenda kutuzza mu bikoligo. Aye tagenda tuzzaayo tuve mu bulokozi. Tagenda kusuula kukkiriza kwaffe. Sitaani ne bw'anaagoberera, Katonda waffe amutunuulira. Wulira. Bayibuli egambye mu 23 ti Abamisiri ne bagoberera, ne bayingira ennyuma waabwe wakati w'ennyanja, embalaasi zonna eza Falaawo, amagaali ge n'abantu be abeebagala. Awo olwatuuka, wulira, awo olwatuuka mu kisisimuka ekyenkya, Mukama n'atunuulira eggye ly'Abamisiri mu mpagi ey'omuliro. Mukama ye Sitaani bw'aba agoberera alowooza tewali alaba. Olw'okuba azuukuka matumbi budde n'atandika okufuuwa emmindi nga bwe yekulukunya ku kisenge ekyo, nga yekulukunya ku luggi lwo, yalowooza tewali alaba. Olw'okuba asobola n'okulinnya. Omanyi nti abalogo ennaku zino n'ennyonyi bazirinnya ne bakkirira. Abamu ne bambuka eri Nigeria nga bagenze kuleeta ddogoli ku Siraani, nga bo balowooza nti Katonda talaba. Bayibuli egamba nti ensi n'okujulako byonna byani? Byonna bya Mukama. Kyonna ekikugoberere Katonda akiraba. Naye naffe tetulina kusirika busirisi, tulina kutambula, kubanga Katonda yagamba bati. Wulira, lwakuba saagisomye kutandika, ojja gyesomera. Naye wano mu 15 okuva essula ya 14 olunyiri lwa 15, Mukama agamba nti Mukama n'agamba Musa nti kiki ekikukaabiza? Kiki ekikaabya? N'agamba gamba abaana ba Isirayiri bagende mu maaso. Kitegeeza tetulina kutuula, tulina kugenda mu maaso n'okukola, tulina kugenda mu maaso n'okusaba, tulina kugenda mu maaso n'okunoonya Mukama, tulina kugenda mu maaso n'ebyaffe. Newankubadde nga Sitaani agoberera, tagenda kumalako mu linnya lya Yesu. Bayibuli egambye nti bwe baatuuka mu kisisimuka ekyenkya, Katonda waffe n'atunuulira. Eggye ly'Abamisiri lyali ggye, teyali omu. Kati gw'okaaba amaziga, era gundi, era neibange ow'esayidi eno yaŋŋambye nti no omumwa agenda gukyusa akuteeke ku nkoona, era nze nfudde, era nze ndabye, era emimwa ya Katonda emeka oyo ayagala okukyusa omumwa gwe? Ya Katonda emeka? Yali atonzeko ku mumwa gwonna, alyoka agambe nti ogwo gwagenda gutyo. Ali mu kuzanyira gwogwo ogwatondebwa. Katonda ye tamulaba. Wulira. Agambye nti
awo lwatuuka mu kisisimu ky'ekyenkya Mukama n'atunuulira eggye ly'Abamisiri mu mpagi ey'omuliro n'ekire ne yeeraliikiriza eggye ery'Abamisiri n'aggyako bannamuziga abamagali gaabwe ne bagagoba nga gazitowa kubanga ge baali beesiga amagaali. Kankubuli omulabewo ku omwaka guno kyabadde yeesiga kigenda muzitoowerera ye kennyini. Kimuzitoowerere ye kennyini era kyatulogame nti abadde annemeddeko eddogo lye limuzitoowerere. Limuzitoowerere kubanga lwaki omusaasira mbadde eddogo lirye. Leka limuzitoowerere mu linnya lya Yesu. Leka limuzitoowe leka naye alitegeere nti lizitoowa. Lwaki abadde ayagala lisindikira ggwe kati lwaki terimuzitoowerera? Waliwo abasaba agasaala agabi leka gabazitoowerere. Bagategeeramu nti agasaala agabi mabi kubanga gazitowa. Ate njagala nkutegeeze lekeraawo n'okweraliikira era munange nze nti ansabira essaala embi era nze munange Katonda tawulira essaala mbi. Tasobola. Bayibuli egambye nti Abamisiri ne bagoberera Mukama ng'abatunuulira. Katonda engeri gy'alwanamu olutalo, waliwo omusajja Katonda ayimba oluyimba nti ayagala nnyo engeri gy'amulwaniramu olutalo. Ekyo nange nkyagala nnyo. Engeri Katonda gy'alwanamu olutalo yeewuunyiza. Bayibuli egamba awo nti malayika eyali akulembera eggye lya Isirayiri n'adda ennyuma. N'abaviira bo ne bagenda ye n'adda ennyuma waabwe. N'empagi eno ey'ekire nayo neekola ki? N'edda ennyuma. Katonda n'alyoka atandika okwekolera omulimu. Ebiseera ebisinga ogenda n'ogamba era nze Mukama nkulembera. Katonda asobola n'okudda emabegawo n'akusindika gwe n'ogenda n'oyitawo naye n'akuba abalabe baba badde bakugoberera. Asobola okusindika kubanga Katonda maanyi merere. Asobola okusindika bw'obadde olemereddwa. Amaanyi ge ne gakusindika kubanga eri abamaze okutereezaayo. Kwegamba n'akusindika n'asooka n'agamba kati ani aluleeta. N'agamba ani alusomba, ani agoberera. Bwekityo ekyo yakibuuza nti ani agoberera. N'atunuulira Abamisiri bafala n'amagaali gaabwe ge beesize n'embalaasi zonna nga zijja. N'agamba kati kyengenda okukola ngenda bijjako ebirugulu ebinnamuziga kambijjeko. Baatuuka ne basindika paka bwe bagamba nti binnamuziga byammwe abange binnamuziga bizitowa tubisuule. Nsaba ekibadde kikugoberera kiremeredwe kizitoowererwe kisuule ebyakyo kidduke mu linnya lya Yesu. Ate ne bwe kinadduka era Katonda asigale nga kitaayiza kizikirire. Kizikirire mu linnya lya Yesu. Katonda asigale nga akigoberera. Tebinnaggwa paka nga bimaze okuggwa. Ate ne bwe biba biwedde era tebinnaggwa paka nga bimaze okuggwa. Ab'emikwano ebyaffe ng'abaana ba Katonda tebisobola kuggwa kati. Entalo zo tuli bakuzibeeramu kubanga success yaffe eri mu kweyongera bweyongezi mu linnya lya Yesu. Ate buli Katonda waffe bwakola omulimu omunene sitaani tasobola kusirika. Tasobola kusirika. Kyembudde gavumenti ebyaffe tebinnaggwa. Tugendanga kuwangula tubeere nga tuwangula. Sitaani agolokoke tuwangule. Omulaba agolokoke tuwangule. Goliyasi agolokoke tuwangule. Amagali ga Sani gajje tugawangule. Tugenda kuwangula mu linnya lya Yesu. Yensonga lwaki nkugamba olunaku lwa leero. Kati tutandike. Tugambe Mukama. Bayibuli egambye nti Abamisiri ne bagoberera ne bayingira ennyuma waabwe wakati mu nnyanja. Embalaasi zonna eza Falawoni wulira zonna. Sitaani addira amaggi ge gonna n'agateeka in one basket. Yensonga lwaki agenda kukubwa kyabugazi atemebweko omutwe kubanga talowooza
gonna yagate amajje gonna yagagamba muyingire ne bayingira gonna ne bayingira Katonda n'abatululira ne batambula ne bagenda ng'abatuli wakati mu nnyanja ng'olugendo eri luzibu n'emabega luzibu awo Katonda wayagalira ng'embeera etandise nga bagamba batya nga embuzi emekete mwanyi awo. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.